Mukama yebazibwe abooluganda, njagala nnyo okwebaza Mukama olwa kaseera kano katuwadde okuba nti nno tusharinga oba nsharinga na mu lugendo lwange mu bulokozi. Amanya nze Julius Joseph Sengooba, abasinga bampita Jeje Bugoma. Jeje Bugoma is literally my gundi yange ya linnya lyange lya ku stage, ndi mukubi wa ngoma era bwebuweereza bwange ku kanisa yange wano ku UCC e Kasubi. Njagabana nammwe olugendo lwange bwe nasinkana Mukama oba bwe natandika obulokozi, olugendo luno lw'okubeera ne Mukama, okukkiriza Yesu okubeera omulokozi wange. Mu mwaka 2029 lwe nakkiriza Yesu okubeera omulokozi wange, twali mu ssomero nga nina emikwano gye nsoma nagyo be nandise best friends bange. Omu ku bo yajja n'aŋŋamba, mama we yamugambye nti tusabe nnyo 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 okusobola okulaba nga Mukama atuwa amagezi tusobole okuyita ebibuuzo bya senior 4. Ye yali mu senior 6, ye tuyite senior 4 yayite senior 6, in other words candidate class. So ne tukikwata ne tutandika okusaba naye olugendo lwonna nali sinaakwatula bulokozi naye nga twatandikira mu kusaba. Ntandika okusaba nga twegayira Mukama tuwa amagezi, Mukama tuwa amagezi, nga tusaba ku makya nga tuli mu preps, ne tusaba mu lunch hours awo, ne tusaba olweggulo nga tugenda okwebaka nga tuyayana kintu kimu, twagala magezi. So mu kusaba ne tweyongerako n'okusoma ekigambo Katonda, ne tweyongera ddala amagezi og'obwakatonda, ne tumanya ddala Katonda, ne tutandika okutegeera Katonda. Tugenda mpola mpola ne tweyongerako zero neeyongera, ne tutandika okusiikuuka mu nda zaffe, ne tusiikuuka ne tusaba. Tetwamanya nti no Mukama atutandiseeko. Munnange waayita mbale, Mukama n'atusinkana n'atwambaza amaanyi, n'atwambaza ekisa. Era wenjogerera akaseera ako 2010 Mukama yatuwagala, yatuwa amaanyi, n'atuwambaza, n'atuwa ekisa, ne tukola n'ebintu abale baali tebakola. Kati mu process ne tugamba naye bannaffe ababikola twali twalokose oba just tuli mu gundi, tuli mu kisa mwe tutambulira. Ne tujjukira nti twalokoka bannange, twali nze nali Protestant, waffe tuli ba Protestant ne mukwano gwange bali ba Protestant ababiri, omu bamuyita Patrick Mukisa, omulala bamuyita Ronald Mubiru. Munnange ne tutandika okukwatula obulokozi, tugenda mu kanisa yali awo e Kasangati ne batwatuza obulokozi era ne tubeera balokole. Okuva olwo obulamu bwange bwakyuka. Twalina abantu be twali nabo, abamu biseera ebyo twali tulina ne bugirlfriend obw'essomero, naye ne tubuta ne tugamba Mukama tabyagala. Mukama n'atwambaza amaanyi, n'atuwa ekisa, ne tusobola okubeera nga tuyimirira, ne tuvuga oba obukyala bonna bwe twalina, era ne tutandika okuweereza Mukama mu maanyi ne mu butuukirivu. Twebaza Mukama nti olugendo olwo terwakomaawo. Wano twogera tuli mu 2025 naye tukyalina Katonda oyo gwe twanoonya. Tukyalina Katonda gwe twanoonya. Ffenna abasatu Mukama atwadde omukisa, twawasa, tuzadde, abamu amayumba bagazimbye, nange ngenda zimbe yange olw'ekisa kya Mukama. Amiina. Mukama atuwagadde, atukoze bulungi, era olugendo luno olw'obulokozi lutuyambye nnyo okulaba okutufuula ab'enjawulo ku bantu abalala bonna. Abavubuka abalala nabadde bakola bye bakola, banywa omwenge, bakola biki, naye Mukama atuyambye okubeera nga ffe tunywerera mu bulokozi. Wano nsabira ku UCC Kasubi era olw'ekisa kya Mukama nzaakulira ab'ebyuma byonna ku kyaki, nga mbagambye ne mukubi wa ngoma olw'ekisa kya Mukama, era ne wano ku kyaki ndi mukulembeze, nzaakulira ab'ebyuma bonna wano, nayagala okujoyininga department eyo. Njagala obebaza Mukama yampa obuweereza obw'abasinza babuyita in worship yugi, in worship abasinza n'abatendereza n'abakubi b'ebyuma n'abakamera tumiitinga ne tusabako twongere okunoonya maaso ga Mukama okusobola okubeera connected naye. Mukama bawa omukisa.
Njagala okwebaza omukutu guno okwagala Katonda. Omukutu guno gutukola bulungi, gutuwa emmere ey'omwoyo, emmere etuzimba mu mwoyo. Tulya emmere yonna eya bulijjo, amatooke galya, ekya buli enva zonna ozirya, naye omuntu bw'avaayo n'agamba nti ngenda kukulisa emmere ey'omwoyo, aba agenda kukola bulungi era aba agenda kuzimba obulamu obw'omwoyo. Njagala okwebaza omukutu guno era mbasaba bambi temukoowanga, mwongere ng'otuwa emmere eyo, tweyongere okuba nga tugenda ebuziba mu kumanya Katonda mu linnya lya Yesu. Kama bawo omukisa.